Katonda kyoba werabidde kibeera kimu nti akasira kere enkya kagenda kudda neruli kati kyoba olina okola kiba kimugenda mu maaso nagezaako bala buseera obwo kisinga okubeera ekikulu. P.S. I don't know if this was due a long time ago. Probably was. That's fine. Agamba nti esseno yandibadde yagiwandika dda n'agiweerezaayo banga gwabweriise mabega. Naye kati kiyinza okubeera kiri kikeerezi okutwalayo esseno naye ate si kikeerezi kwata kuba okusiikana biseera bya maaso. Yajja mu Philadelphia n'ajja asika ne nakyala. Ono ye Shailene Woodley ag'obuzaale. Secret Life of an American Teenager kalimu kanakyala. Kayitibwa ka Shailene Woodley mannya gaako. Bwe kamulaga kakazi katu kamwekanga. Wow. Yamala sebo oluvannyuma n'akula. N'omanya ki kyateekeddwa okukola. Gambia abadde Miles Teller. Mpozi gwe gasseko ne Shailene Woodley. Video Junior nga bulijjo. Nagamba ko byobusisinkana Muhammad awo videos ku Zai Plaza wa Big ne Mugaga. Legacy Entertainment ku Zai Plaza wa Steve. Medis videos ku Zai Plaza obusisinkanawo. Mpozi ngo gasseko ne wadde nyo hasi ku Zai Plaza. Abe videos ku Zai Plaza. Ngo gasseko wa Loverboy ku HB Plaza. Simon West Coast Machindye. Obiti Kalerwe. Hamsoft Entertainment mukwana kedi wa Hamuza. Diemala tie mukono. Katomu Angola. Saulo ku Zai. Dubai Looks videos ku Majesty Plaza wa Brian. Freeway ku Majesty Plaza wa Mami. Mpozi ngo gasseko. Ne Mutendo videos ye kampe wa Freddy. Mat videos ye Kasube wa Faizo. Ngo gasseko. Mpozi ne Mulam video kwa Fena Mungona. House of Technology bunamaya Bumbash videos ye Mutungo. Ngo gasseko aboboka abasigadde nabagamba biba byogobe syagala bakube sinema jengo okube emiranga bwe batozifunye mu abo abasigadde bajja zifunanga leti ate nga bafuna byogobe mukama abakumire mweraba nalaba kaddamu sigala ng'otudde. See the cage call. I said, come on in.